naye nga tonnaba kutuuka ku nsonga yonna gwali yateekeddwa okumanya ensonga zino ezikwatagana ku Bwakabaka bw'e Buganda sooka omanye bino nti okuva mu mwaka 1993 bannannyini kutta Bwakabaka n'okulimba Ssaabasajja Kabaka bamwa Pitoni asooka ow'ebigambo kwe kumuwabya ne bamutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka ekiteekeddwa okukolebwa mu kufuga eggwanga lino sooka owamba obuyinza bwonna we buli. Abantu abo mu kiriki yaabwe abawangadde ne Ssaabasajja Kabaka nga bali mu Mengo ba invisibles abadde batalabika naye ng'ate gye bali mu kuwa kw'amagezi agatayamba era atagaliimu nsa. Omuli Male, omuli Oweekitiibwa Peter Charles Mayega, mulimu n'abalala abagattibwako mu ssaako yaabwe. Kaakati abayivu bano baamuwa amagezi b'enkumenyedde wammanga ne bamujja ku nnono entuufu okumanya obuwangwa kyeki, obulombolombo, empisa, olulimi n'obuwangwa bwaffe. Bye bintu bitaano ebbanga lyonna bye nze mbannyonnyola ebizze bimenyebwa mu Bwakabaka buno. Nabwekityo gwe Omuganda atunuulidde nza ndaba njagala okukutegeeza ebigambo bino nti Ssaabasajja Kabaka ekikolwa kye yakoze ky'okugamba nti ayingidde amasiro eyo y'ensobi emu mu bintu ebyatta ennono n'obuwangwa bwaffe nga bitandikidde ku ye. Amateeka mu Bwakabaka bw'e Buganda agatwalibwa nga gayise mu nnono oyo talina buyinza buyingira mu kasubi kali. Olwaleero Ssaabasajja Kabaka yakimye muntu muli sitegeera ki ekyamuwazeewaze bakyaba amulimbye naye ng'obuzibu bwe buva bayivu. Obwakabaka bw'e Buganda butambulidde ku essence ya butegeevu so si buyivu. Amaanyi agaffe tugajja mu layini ziri 5 z'emmenya buli kadde mwe tujja ebyokukolebwa n'okukuma Buganda. Emyaka okuva mu mwaka gw'olukumi olwereere abantu abo bawutaaziddwa era n'abo bagenzaako kulimba Ssaabasajja Kabaka okumussa mu mbeera y'abagenzi be baleese obuzibu obwo. Gwandaba njagala okutegeeza ebigambo bino. Ebigambo bino bigenda wa Ssebuufu Bwango ye kennyini yeekube mu ttooki ku lw'obujjajja bwe n'ekifundiko ekya36 kye yeetisse. Atunuulire nti Obuganda mu genesis yaabwo bwajja butambula butya era nga bwetaaga ki. Bali okujja nga babukuuma n'okujja nga bagattako ettofaali baayita mu ki ekiteekeddwa okukolebwa ono kyateekeddwa okusibaga kyatannaba kuteeka mu nkola. Kale mu kyo njagala okubategeeza banna Buganda bannange nti buli muntu yenna akola ensobi naye tukkiriza okuwabulibwa. Bannamengo mwefudde nti tuli bategeevu era mukakasa nti n'amagezi mugalina. Emyaka 28 ku 29 tewannabaawo Buganda wejjidde kigere guzima kigyetambula ekyagitwesse mu kifo kyekimu obula bwe tusambirira. Mwegasse ku Museveni abali eMengo ye kennyini yajja kutulya naye ate ekigendo tutulya kiba kisibuse mu Mengo mwennyini obuzibu bugenda okuviira ddala n'akabasa akaliwo. Bwe mutaafeeyo olwaleero Ssebuufu Bwangu bw'atasitukeemu naye kuba mu mutima Obuganda tebuliiwo bukomye ku ye. A very good afternoon all our viewers all over the globe, especially mwabali mu nsi ez'enjawulo. Bannayuganda mbalamusizaako nnyo mwasibye mutya nno ab'obudde obw'ekiro mwasuze mutya muli mutya. Mwebale kwekumira ku mpewo ate mwebale kutwagala ate mwebale kuwuliriza programu zaffe ez'oku Flashlight Channel Uganda. Ffe baani abakyali abalamu mu kaseera kano ekitiibwa n'ettendo tukiddiza oyo omutonzi atuleesewo nga tuli balamu. Ate nekyokubiri mbeebaza mwena abatuwa comments nga it's a piece of advice we do appreciate, especially nze mwennyini Kamakoogera ne mungamba wano kyusa mutereezaamuko. Mwebale nnyo temujjango okusigala nga mutereezaamu kuba byetogerako byonna byansi yaffe Uganda okusigala nga tuwuliziganya ate nga ng'omukulu Sulaiman Wato bagamba nti tujja wano okweraga nti nofe abasinga ate fe abasembayo nedda abatusingako bakyaliyo naye ate naffe tugezaako okujja tuwanyisiganyemu ebigambo kyotamanyi igira kufera kyetomanyi tujja kuyigira ku gwe gy'oli ennaku wabulambale tugende mu independence ya Bwakabaka bwa Buganda. Oluvannyuma lw'ekyo twakalaba omutanda yawalampa amadaala awe ku masiro awo nze nentyamuko nenebuuza kwa sibimanyi nenebuuza bakitegeeza kyeri ensi ne tugamba waaye kakyalikuba mukulu Sulaiman Jakana oba asobola okututangazaamuko nga ye omusajja Omuganda
oba kasangwawo kadde oba kaawo kadda kwegamba byonna biri awo naye ng'omusajja omukukutuvu omuganda ajja tuyita mu nsonga etwebuuze kitegeeza ki okulaba omutanda nga walampa awo wetugenda okutandika olunaku olwaleero banna flashlight channel ensanyusa nate okuddamu okubasinkagana mu kwoleseganya kw'obwanga ate n'okwebaza banna ttiimu flashlight ebbanga lyonna neebaza abali wabweru wa TV eno ne mbagamba nti mwebale kubaayo n'okuwaayo obudde bwammwe ne tugezaako okuwayiza awamu newankubadde nti kiraasi ebangazi ng'obwanga tubwoleseganyizza mu birawuli so ate amakulu mu kyo nti muwayo akadde kawanvu naye kijja kuwa amakulu ate tuleme kwesussa mmwanyi n'okugezaako okwebalagana oba okugezaako okuwankiza ku buli omu olwaliro nja kusooka okwebaza banna ttiimu flashlight fe ate abatuula wano ne tusobola okubaweereza kituweereza newankubadde si kye kiba kisembayo n'ekigwanidde olwatu ffenna okwekwatako mu ngalo nja kuba ntegeeza banna flashlight channel n'okutuusa okusaasira kwange kwa Dr. Agaba gyali mu bulwadde bwe kyesimanyi nti oba mu episode yayita gye twayogerako mu kugezaako kumusondera ku ssente nti twafaayo abantu bagezeeko musondera ku ki ku ssente agezeeko okutunuulira omugongo bwe guli gutya kale mu kyongo oli bwe yagaa nti omusayi mukadde tulekanga ddagala lyo ayingidde mu myaka gye tugamba nti egy'obukulu tusasuse egy'obukadde naye mu kyo nja kubasaba nti muntu mulamu ddala atalinaawo nsobi gy'oyinza kuteekawo ya lugenderezo si nti butasobya ffenna tusobya naye amakulu nti abadde musomesa gye tuli n'ebigambo bibadde awo nga biwimu ensa biteekeddwa okuyozaamu tuggyemu amakulu nja kwebaza teamment agement gwe tuyita wisdom kaye ate naawe nkwagala mu mbeera yonna gy'olimu etaliimu kawabyo wabula kuba ekyo kyoli kubanga you act yourself amakulu nti akwagala akwagalire wooli n'akukyawa kwakyayirawo okola ki wooli self esteem is better than okwekakaatikaate wootajja kale mu kyo oli musajja waddala era togezangako okwenyoma n'olyaga nti owange gwe Nazaresi teweenyooma oba oli awo mulokozi aliva mu ggwe n'ebigambo byogera togezaako oba mutwe n'okugezaako okukutunuuliza akamwa ke ng'alinga gezaako okukakkanya ekyo kyoli bwe butonde obubwo gezaako okuba n'essanyu be happy as usual kubanga eŋŋombo yegamba nti omwana w'omulaalo omu kale mu kyo ng'omunywa mata beerayo ng'omanyi nti at least tuli banda ya nakalama ku flashlight channel okuba nti ffenna tuli wamu nja kwebaza abayigiriza abalala kamwa koogera sinza kuteetunulamu nenga nti owaayi nze neebaza ate mmwe kufaayo kundaba ne mugezaako okwoza ku bigambo nenga nti owaayi waali agamba ki kale mu kyo team flashlight abasigadde nja kusooka njogereko abo babiri abanaddako nja kujja mbateekawo mpola mpola amannya nze Jakana Nadduli mutabani w'olutabaalo ate asigala mu bwomu bwe obutali bwa Katonda bwe yeesigaliza wabula kyentegeeza mu kyo nti sigenda kukyuka kumala ganvuga buvuzi kubanga ku mikutu gino sajja kunoonyaako nsimbi sinaako buganzi bwe nnoonyaako okunjagala kuno obutanjagala enjalo gye kiwa nti otegedde ebituufu ate obutanjagala abo nti wakyawo okubuulirirwa kale mu kyo sinza kukeera nkyaŋŋambe nti ayankyaye naakuwala nanno you have a right as well kale mu kyo nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi tusobole okuwuliziganya amiina naffe tujja kwagaza emirembe gya Katonda emirungi ng'okyatuweereza ate ng'okyasomesa ensi yaffe Uganda weewaawo tugenda okutandikira awo nsa kukorekitingamuko katono bamuyita byarugaba obadde okozeemuko ensobi nomuyita byarugaba yes agaba kugaba byarugaba ye yabigaba byarugaba yagaba katono ebyarugaba agabirako bali abalala Dr. byarugaba jajja William jajja Noop all right era nange mbasaba kindly let's keep in touch with him mumukubireko ku ssimu kumwoyemuko naye asobole okusuuka buno obulwadde era nga bwetwagamba ffenna kitukakatako okulaba nti mukulu byarugaba azze engulu nga tukwasaganyiza awamu naye so n'olwensonga eyo
Mukulu Suleiman Jakana. Yes. Twalaba omutanda nga walampa eri ku masiro. Nze nenebuuza bukyangamba osibirabangako. Naye ekintu ekyo kitegeeza ki eri Buganda ne Uganda okutwaliza awamu? Bya nnono mu Buganda kugamba kireetawo kugamba kitegeeza ki eri mu Bwakabaka bwa Buganda ate kiddiridde nga tugenda mu mazaalibwa no mu ma October 8th amatikkira agatano mu mwenda amefuga. Yeah, that's the rated. Amefuga agatano mu mwenda naku z'omwezi nga 8 October 1962 Buganda yafuna na obwetwaze bwayo. Ekyo kitegeeza kyera ensi yaffe Uganda ne Buganda okutwaliza wamu. Banna Flashlight Channel mbayoza wazana tata okuddamu ku bantu oliseganyiza obwanga ku nsonga zino, most especially ebigambo ebibuuziddwa Dr. Hebwa ate biri 99% nga bidde eri Buganda, specifically ne bifuuka ate 99% nga kyakuyiga ali banna Uganda, kubanga eggwanga Buganda likusetinze byafaayo oba presidents nyingi ate zitunuuliddwa banna Uganda nga bateekeddwa kutunula mu buufu obwo obw'ebyafaayo ebyayita okusobola okugolola ensobi eziriwo. Naye amakulu nti olwaleero ekigambo ekikwatagana ku Bwakabaka bw'e Buganda mu ekyo ekyaguddewo nkitwala nga ate tujja kugamba nti nkyukwe eyaguddewo. Kyewuunyisa naye nga tonnaba kutuuka ku nsonga yonna gwali eyateekeddwa okumanya ensonga zino ezikwatagana ku Bwakabaka bw'e Buganda, sooka omanye bino nti okuva mu mwaka 1993 bannannyini kutta Bwakabaka n'okulimba Ssaabasajja Kabaka baamwa Pitoni asooka ow'ebigambo kwe kumuwabya ne bamutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka ekiteekeddwa okukolebwa mu kufuga eggwanga lino sooka owamba obuyinza bwonna we buli. Abantu abo mu kiriki yaabwe abawangadde ne Ssaabasajja Kabaka nga bali mu b'eMengo ba invisibles abadde batalabika naye ng'ate gye bali mu kuwa kw'amagezi agatayamba era atagaliimu nsa, omuli Oweekitiibwa Mpanga, omuli Male, omuli Oweekitiibwa Peter Charles Mayega, mulimu n'abalala abagattibwako mu ssaako yaabwe. Naye nga kyonna kyonna ekireetedde ekyo ensonga eri emu nti baalimba bulimbi Ssaabasajja Kabaka ne bamutomeza mu nsonga eyo. Okay, so n'olwensonga eyo honorable twalabyeko omutanda nga walampa eri ku masiro nengamba omukulu emyaka nga gigendedde taagwe confident nendowooza biyinza okuba nga bintu bya buwangwa ate nga bya nnono kozi nengamba tujja kujja eno gy'oli nga gwe omusajja Omuganda oba Omuganda oba kaawo kadde oba kaasangwawo oba omukukunavu byonna bigwa mu Buganda. So netugamba ojja kutunyonnyola tulabe kye kitegeeza eri ensi yaffe Uganda. Banna Flashlight Channel njagadde okubategeeza ebigambo bino nti okuva mu mwaka 1993 nga bamaze okutikkira Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri Walugembe Kimera bagezaako nnyo abayivu be yalonda nassaamu obwesige we waatandikira ensobi n'akabasa mu kutta Obwakabaka bw'e Buganda. Mu bayivu abo be twogerako gwaliyo okusobola okutegeera ki kye tugenda okwogerako mwalimu Oweekitiibwa Bbaale Mugera, mulimu gwe tuyita Katende, mulimu gwe tuyita Kaaya Kavuma, Peter Mpanga, mulimu Oweekitiibwa Kiwalabe Male ne Peter Charles Mayega. N'abasigalidde abo bataasobola kuyamba ku Ssaabasajja Kabaka mu bannyina baazaalibwa nabo abambejja abakulu n'abato, omuli gwe tuyita Kagere, mulimu abalala Bannabaloga n'abalinga abo mu kiriki y'emu. Abayivu abo batta Obwakabaka silently bwe baalimba Ssebuufu Bwango okumutegeeza nti ebbanga lyonna ekiteekeddwa okukolebwa bw'oba omaze okutuuzibwa ku Nnamulondo okufuga Obwakabaka
sooka weekukule ku matabi gano agayimirizaawo obwakabaka. Basooka n'abataka ba Busolya okubukutula ku Ssaabasajja Kabaka ne bamutegeeza nti ebbanga lyonna bakabaka bonna batuuyidde, ne basanga obuzibu bw'abataka ba Busolya. Ne bakola ekyokubiri ekyennyume, bo bennyini bamutegeeza nti Obuganda wamba buwambe n'amaanyi gonna. Olwaliro bw'oyogera ku Ssaabasajja Kabaka otegeeza Buganda na njuye yokka. Ate era bw'oyogera ku Buganda oba onnyonnyola Ssaabasajja Kabaka. Abibiri, Obuganda buggweredde mu bantu aba, Katikkiro ne Kabaka be bantu babiri. Naye ate Hairake ne fomula y'obwakabaka bw'e Buganda buli kifo kirina kiweererezaamu n'amaanyi gaakyo agakiteekebwawo. Kabaka takwatagana bataka ba Busolya. Kabaka abalangira n'abambejja tebali wamu. Kabaka tojja musanga bajjajja ba mituba. Kabaka tojja kumusanga naba fwe bakopi okuba nti alinako kyatuddiza. Bw'otunuulira Hairake y'obwakatikkiro bwe tujja naye nga omulimu gw'abakopi ogwo, eyo naye administration Ssaabasajja Kabaka yagita tekyalina makulu. Odayina ensi gy'assaawo okulonda ababaka okuyingira mu 10 bameka abatula mu lubiri lwe mu Mengo. Obuyinza tebwali bube kubanga ne kitaawe yafuganga n'olukiiko nga lulonde. Kaakati abayivu bano baamuwa amagezi b'enkumenyedde wammanga ne bamujja ku nnono entuufu okumanya obuwangwa kyeki, obulombolombo, empisa, olulimi n'obuwangwa bwaffe. Bye bintu bitaano ebbanga lyonna bye nze mbannyonnyola ebizze bimenyebwa mu Bwakabaka buno. Nabwekityo gwe Omuganda atunuulidde nze ndaba, njagala okukutegeeza ebigambo bino nti Ssaabasajja Kabaka ekikola kye yakoze ky'okugamba nti ayingidde amasiro, eyo y'ensobi emu mu bintu ebyatta ennono n'obuwangwa bwaffe nga bitandikidde ku ye. Amateeka mu Bwakabaka bw'e Buganda agatwalibwa nga gayise mu nnono, oyo talina buyinza buyingira mu kasubi kali. Olwaliro kituyita amasiro, eyo yakoze ensobi. Sensobi Kabaka yekennyini okuyingira amasiro nga mulamu abamaze okwerangirako semufu. Nti bannaye mbategeeza Obuganda nti ddala neekakasizzaako okuba nti ŋŋenda era bayerangiridde mu bafu. Eyo ayingirayo nga agalamizibwa ku bajjajjaabe bassaayo kabaake, si mubiri na gwonna bassaayo kaki? Kaba. Era bw'otunuulira ekifo kye ekya Nnabulagala, ebbanga lyonna mpaawo atali kaaba, Abaganda bassaawo olugero lugamba nti teri agenda Nnabulagala, eyo tegenda badda. Nfuna bulungi? Tegenda badda baali bategeeza baki? Bakabaka bokka. Oyo takkirizibwa kuyingira mu masiro okuggyako okuteekwayo ku mubiri gwe oba akabaake, agendayo nga mufu. Yeesibidde ssemufu nga mulamu. Eyo nsobi mu nnono. Bw'otunuulira ebikolwa bya Ssaabasajja Kabaka bye yakoze mu kulinnya waggulu n'awalampa amadaala, agezeeko okusibayo ebizizi. Ebizizi ebyo mu mateeka si bwe biyitibwa, n'abali mu kifo ekyo bagezeeko okuteekawo olulimi olutuufu. Kubanga ebizizi bitutwala ate bye bibeera ku kufa kwa Ssaabasajja Kabaka yekennyini mu abagenda okubikka akabugo. Olwaleero Ssaabasajja Kabaka yakimye muntu muli, sitegeera ki ekyamuwazeewaze, bakyabaamulimbye naye ng'obuzibu bwe buva bayivu. Njagala okutegeeza Obwakabaka bw'e Buganda n'okubamanyisa ensonga eno mugitegeere nti ensobi weeri mu byo bizze bikolebwa. Ssaabasajja Kabaka mu myaka 29 gino gye tuzze tutambuliramu, ye kennyini kirina kuba mu kifuba kye, yeekubemu tooki atunulire wo Obwakabaka bwe bwabulira. Obwakabaka bw'e Buganda gye buva ne gye bwenkana, tubadde n'ebigobererwa nga bitegeereka mu pillars 5 z'emmenye. Kabaka abeerawo nga custodian omukulu mu kukuuma ebyo. Omuntu bw'awaba mu mpisa nga Ssaabasajja Kabaka ayita gwe kikwatako nti awo kitambala kitya tibwe kiti nti munyweze ensonga eyo. Bw'ayonoona mu buwangwa bwaffe nti Ssaabasajja Kabaka ensonga bwetyo bweri. Bw'anaatuna mu bulombolombo bwaffe, abaffe n'olulimi gy'emirimu gya Ssaabasajja Kabaka emikulu, ogwokubiri ku gwo ye nannyini administration gitunuulira nti abantu bange benkulembera bafaayo era tufaayo tutya bagenda okuba nti bakulaakulana. Ye administration. Siteeke y'Obwakabaka bw'e Buganda edda mu bakopi, eyo naye abayivu baakuwutaaza oba baakukoza mu nsobi ne bakuyita kulitalaba, ne bakutegeeza nti Abaganda togezaako kubaako kyobaddiza, kyovula nti layini ey'okulonda, layini ey'okukola kutya, byonna byafiibwa naye ng'ate abakulembera bayivu. Bw'otandika okumenya amannya, male bw'omutunuulye baaga nti musomesa era muyivu mu mateeka. Oweekitiibwa Mayiga muyivu mu mateeka. Oweekitiibwa Mpanga bonna era bajjanga ba first class. Naye Ssaabasajja Kabaka bino ebigambo bibyo
obuyivu bw'abali tebulina kye buyamba Buganda. Obwakabaka bw'e Buganda butambulidde ku essence ya butegeevu so si buyivu. Amaanyi agaffe tugajja mu layini ziri 5 z'emmenya buli kadde mwe tujja ebyokukolebwa n'okukuma Buganda. Emyaka okuva mu mwaka gw'olukumi olwereere abantu abo bawutaaziddwa era n'abo bagenzaako kulimba Ssaabasajja Kabaka okumussa mu mbeera y'abagenzi be baleese obuzibu obwo. Bwe baba tebannaba kwegaana Bwakabaka bwabwe n'ebifo bye balimu bakkirize bagaane bateekwa kuweereza mu nnono yennyini kyegamba kubanga bwe batudde. Bayibuli kyegga nti bw'ogenda mu Befeso fuuka ekyo. Bw'ogenda mu Bebulaniya kola kyekimu ne mu Bagalaatiya balyoke babasembeze. Mmwe kennyini mwe mwasembera mu Bwakabaka bw'e Buganda mmwe mulina okufaayo okukakasa nti Obwakabaka bwe butambula era nga bunywevu. Ate bwe kitandikira ku Ssaabasajja Kabaka olwo Buganda oba obulabawa buba tebuliiwo. Kaakati abayivu abali abo be nnakumenyedde wammanga Obuganda buteekeddwa batunuulira n'eriise George mu kwagala okusuula Namulondo yaffe. Na kino nakamala okusomesa engoma gye baleeta eyakacwankinzi nga twakamala okusomesa ate ekibumba era engoma gye basooka okuleeta mbu bataddewo akabonero k'abalangira n'abambejja ne bava mu bika byabwe bava mu buki mu bw'okukwata ddamu ekitiibwa ky'amafumu n'engabo ne bajja beeteeka mu bakopi ng'ate abalangira tebalina bika ne bajja mu bika byaffe ne baga nti ekitiibwa ky'abalangira n'abambejja mwe muweeka ekitiibwa ky'amafumu n'engabo mwegaanye Obwakabaka n'okulya kwa Namulondo ate nammwe muzze mu bika gye mutateekeddwa kuba tubadde tukyali awo ne baleeta ate akagoma akalaka kacwankinzi bye muwongerera temubitegeera mumala gakwata bintu ne mubijja mubiteekaawo teri kyonna kirina linnya mu Bwakabaka bw'e Buganda nga kitwala okukulembera kitalinaako myoyo gyakiteekebwako oba gikirondoola. Kacwankinzi ngoma eva ku Ssekabaka Kimera ziri engoma 5 3 zonna zitegeeza kugatta kwa misambwa naye emisambwa ekyo bagyonoona buli aleeta ensonga eya Kacwankinzi baleeta balina okubanga bataddewo engoma eyo naye amagumba agagikubako gatika kubanga g'abantu kubanga yingiramu obusamize wabula okummula kw'engoma eyo nebanga esiisa okuvuga kwayo Ssaabasajja Kabaka akisa omukono bagyeta n'embuuza okukisa omukono kubanga okufa n'embuuza nti Ssaabasajja Kabaka bye yabitegeera tubadde tetunnamaliza na Kacwankinzi ate Ssaabasajja Kabaka bamuwazewaze yagenze mu masiro. Ebyokukolebwako mu Bwakabaka bw'e Buganda biyitirivu. Gwandaba njagala okutegeeza ebigambo bino. Ebigambo bino bigenda wa Ssebuufu Bwango ye kennyini yeekube mu ttooki ku lw'obujjajja bwe n'ekifundiko ekya36 kye yeetisse. Atunuulire nti Obuganda mu Genesis yaabwo bwajja butambula butya era nga bwetaaga ki. Bali okujja nga babukuuma n'okujja nga bagattako ettofaali baayita mu ki ekiteekeddwa okukolebwa ono kyateekeddwa okusibaga kyatannaba kuteeka mu nkola. Nabwe ekityo yenna ali eyo nga Muganda abantu bano ne siteeke wammanga muteekwa batunulamu nga siteeke y'abataka ab'obusolya abo baatulekawo dda baafa era bafu ddala. Makyazi Ssaabasajja Kabaka yabakuba ekyennyume naye ate kyakkalwe mmwe bannannyini buyinza okuggyako Ssaabasajja Kabaka kwatudde. Ye mmwe bannannyini buyinza obusobola okukwata ku Ssaabasajja Kabaka muga nti kitwakkiziganya okussa ku kiwu eyo nsobi gy'olimu. Abataka ab'obusolya mwafiirawo. Abalangira n'abambejja empisa zimwe kennyini mmwe muzeetoolola era ne muzikwata okuziwanirira waggulu. Lwaki ebikolwa ebitambula mu Bwakabaka bw'e Buganda bifudde nga nammwe gye muli abava ebukeerere bwabakeera bukeezi ne musiriwala busiriwazi ne bukeera enkya Ssaabasajja Kabaka n'atuuka ku elementi eyo bajjajja ab'emituba nga mutunula ne mugaa nti ddala gye muli eggwanga litambula mu myaka 29 gye tugendamu olwaleero. Kale mu kyo kye njagala okutuukako bannabuganda bannange nti Ssaabasajja Kabaka yasiriwaziddwa naye nga okusiriwazibwa okwo kugendere mu bayivu abaliwo ntegeeza nsobi ze baamusuddemu kubanga buli muntu awaba. Nabwekityo mu ebyo ebikolebwa Ssaabasajja Kabaka ye kennyini alina kwetunulamu ng'omuntu omukulu mu Bwakabaka buno n'amanya nti ekifundikwa kyenkutte kyajja kitya. Tanneegaana Bwakabaka era tagaayira kunagamba nti mpulira binnemeredde bw'aba ekyakyakijjukira mu bwongo bwe nti ye Kabaka era ye kabona mu Bwakabaka bw'e Buganda na kino kiddemu emyoyo gy'abajjajja be gimugendereko ategeere nti kyakutte kizitowa era kiteeka okuwanirwa n'obwongo kiteeka okuwanira n'okwagala kiteeka okuwanira mu kuzimba so si kirekaawo kitambule nga bwe kiri. Njagala okubategeeza nti kibayita akasubi ako ke yagenzeemu masiro ga Ssekabaka
Muteesa asooka. Naye amasiro ago okufuuka amasiro tegaatandikwa nti bagazimba masiro. Kyatandikirawo. Kubanga Ssaabasajja Kabaka bamusanga wali Lubaga we yali ali abazungu mwaka 1862 grant ne speech. Bwe bamusangawo omukwano ogwavujja n'okujja kw'eddiini gye baasooka okukulembezesa n'asalawo ekifo kiri akiwa eddiini n'asenkukira ku kasozi keeno ak'ennabulagala ekasubi n'ateekawo amaka ge era lwali lubiri naye abataka b'obusoda oluvannyuma lw'oli okufa ne basaniraga nti Kabaka ono kasaga badde maka ge nga n'ekifo akyagala nnyo olwero katukole kino aziikibwe mu maka ge gano gennyini nnyini. Naye endagaano y'olwenda ekulaga ebifo square miles 34 ebifo ebyagabibwa nga byakusibwako masiro ag'ekika kye kimu. Oba ontegeera bulungi? Naye ago gaali makagooli era ge gakyusa ekifo ekyo okufuuka akasubi. Kale mu kyo njagala okubategeeza banna Buganda bannange nti buli muntu yenna akola ensobi naye tukkiriza okuwabulibwa. Bannamengo mwefudde nti tuli bategeevu era mukakasa nti n'amagezi mugalina emyaka 28 ku 29 tewannabaawo Buganda wejjidde kigere guzima kigyetambula ekyagitwesse mu kifo kyekimu obula bwe tusambirira. Mwegasse ku Museveni abali eMengo ye kennyini yajja kutulya naye ate ekigendo tutulya kiba kisibuse mu Mengo mwennyini obuzibu bugenda okuviira ddala n'akabasa akaliwo. Bwe mutaafeeyo olwaleero Sebuufu bwangu bw'atasitukeemu naye kuba mu mutima Obuganda tebuliiwo bukomye ku ye. Njagala kukiddamu nkibategeeze Sebuufu bwangu ye bw'ateekube mu tooki n'atunuulira ebyo biteekeddwa okukolebwa Obuganda busituka butya ne tutunuulira ennono zaffe obuwangwa bulombolombo empisa n'olulimi tewaliiwo kyonna Kabaka agenda kudda ku kiwuukye kyagenda kusinkagana okuggyako amatongo. Njagala bambuulire n'empisa ey'obunyazi n'empisa ey'obulyake obubbi obuli mu Mengo bwafuuka buwangwa obunabo bwafuuka buwangwa. Nalabye yeeyita ow'ekitiibwa ate nga yatwala ebyennono n'obuwangwa mu Bwakabaka bwa Buganda minisita Kiwalabe Male. Njagala okubategeeza mu abanda beera bampuliriza bw'oba onoonya mu sirusiru ali ebitundu 10 ku buli 10 osooka na mwana mulenzi oyo. Katonda wange. Ensonga lwaki yafulumizza amawulire mbukedde n'ebiwandiiko byonna bye yagezezzaako okwanduka bye bamubuuza ebibuuzo ebyasinze okunkuulako waya. Ne ŋŋamba nti abantu muli mu kifo ekyo naye nga temutegera biki bye mwetisse n'ava mu statement egamba nti mazima ddala Ssaabasajja Kabaka alina obuyinza obukyusa ennono n'endabira ddala ng'oli mu sirusiru awedde emirimu. Teriyo buyinza bwonna Ssaabasajja Kabaka bwali muweredde bukukyusa nnono. Ebyammwe mubisoma mubijjawa. Kiwalabe Male wajja mu kifo ekyo ng'oli muyivu era ng'oli musajja Muganda ng'ewakakasaako Obuganda. Njagala onnyonnyola Obuganda ddi Ssaabasajja Kabaka yaweebwa obuyinza mu lubereberye obukyusa ennono. Ennono ya myoyo si yiye. N'oga nti Ssaabasajja Kabaka alina obuyinza obukyusa ebika n'okutondawo kw'ebika n'endaba ng'oli mbuda ddala kitawe. Obuyinza obw'olubereberye obwagabibwa ebika nga bwe ndi muzzukulu wa Kijje ng'ate tutula mu biro kyaggwe okulonda kw'empeewo nga gwe mbala gwaffe gwe tutwala n'ekikamo tudde nga y'ensolo ey'amaanyi ebyagabibwa mu lubereberye. Ddayo osome mu mitenda gy'obulubereberye bwe gitambula okuva mu Kabaka Katonda mu Kabaka Katonda. Olubereberye bwali olunnyonnyola buli kika bwe kyafuna obuyinza tebuba maanyi ga Ssaabasajja Kabaka ku ssaawo ebyo ne bw'oba otunudde Ssaabasajja Kabaka bw'aba n'ageza kwagala okukyusa kw'ennono obuyinza obumwe buba buyita mu kateebe ow'okugwe bayita omusambwa gwe bayita lukenge era Ssaabasajja Kabaka yenna aba ne lukenge owuwe oyo nannyini bintu ebyo. Kaakati bwe bukeera enkya n'oŋŋamba nti Kabaka alina obuyinza obukyusa ennono neebuuza bye mwatula ne gye mwava bajja bateeke mu bifo ebyo mutategeera obuyinza mwabujjawa Ssaabasajja Kabaka abayivu bwe weeteekako abo. Njagala kukiddamu nti Pito ne bamukuba buli ku makya n'akawungeezi oli mutulo otukake bunagenda okukeera enkya nga gwe kennyini gwe weeridde. N'oli yabuuza mu Bayibuli muŋŋamba nti nzukiza abafu ntambuza abalema mpoze ndwadde z'enkuku n'ez'emyoyo neeyamba maanyi ga Beelzebuli kabaka w'emizimu. N'abaga nti najja kulwanyisa Sitaani naye ate butya nga neeyambye maanyi ga Sitaani olwo obwakabaka bwa Sitaani buyinza kumirawo butya nga bo bwennyini bwe bwegolokokeddeko. Olwaleero Ssaabasajja Kabaka ye kennyini ali mu kwegolokokerako mu kulya obwakabaka bwe mwatudde naye yeeyambye maanyi g'abayivu. Abayivu tebalina kye bagenda kugasa yadde n'akatono bwe kati okujjako okuddayo okutegeera kw'ennono obwangwa bulize butambula mukuguke mu kutegeera ensibuko zammwe so si bitabo. Teri muzungu agenda kujjako pe buwangwa bw'aba na butwale bwewaabwe ebimwogeramu oluzungu tebina mu makulu. Awo taliiwo.
bujja sigalira nga bwenu. Tewali wagenda kwagalira bwakabaka bw'okusinga gwe kennyini abutuddemu. Tewaliwo. Teri agenda kukubeerawo mu Buganda okuggyako gwe n'ebika byaffe nga bwe tuli. Ate bwe mwonoona kye mutuddemu ne mukitaba nga kyakugyamu byakulya buli, olwo bwakabaka bugenda sigalawo butya. Mwawukanye mutya n'oli yagamba nti najja kulwanyisa sitaani. Naye ate butya bwe mbanga neeyambye maanyi ga sitaani okukola byenkoze, obwakabaka bwa sitaani buyinza kuyimirawo butya nga bo bwennyini bwe bwegolokokeddeko. Kiba kizibu nnyo. Kiba kizibu. Ssaabasajja Kabaka ensobi yiyo. Obwakabaka gw'olina okwekuba mu kifuba kyo nga tolina kuweebuzizzaako n'omu. Okubuuza nti Obuganda n'Obwakabaka tubugatta tutya. Buganda gye batwala ye siteeke yagabibwa ku mayiro nga balina obuyinza ku ggwanga lyabwe n'okakasa nti ekifo bye batuddemu byabwe. Kyovula nti ebika byagabibwa ne tusigazawo n'abakopi we tugenda okutuula. N'amataka agategeeza Obuganda agasigala nga bwa jurisdiction. Absolutely. Naye ate bukeera enkya essenso y'okubiri kwe kuba nti abakopi bennyini bayingira mu lukiiko olu beesalirewo ku ebyo bigenda okutambuza Obuganda. So si Bwakabaka kubanga Obwakabaka bulabirwa abakopi ate ng'Obwakabaka butegeeza ayiraki z'abantu abasatu ebbanga lyonna lye tumenya. Naye ate ne bukeera enkya Ssaabasajja Kabaka abayivu ne balimba gwe okutandika okwera n'okweggyako abakopi amaanyi agagomu n'abeetaaga nga bakuganye genda Bugerere. Amaanyi ago gano alabikiranga. Ssaabasajja Kabaka mulwadde ne tusituka ne tukuba enduulu. Mbuuza ekiva mu Bwakabaka bwammwe ate okudda mu bakopi kye kiririddawa. Kye sinnaba kulaba. Obwakabaka bukyeyambye bweyambye ng'olwaliro bw'oyogera ku Buganda n'Obwakabaka oyogera ku bantu bameka? Babiri. Peter Charles Mayiga nga Katikkiro aliwo essaawa zino ate era bw'oba oyogera ku Bwakabaka oyogera ku Ssaabasajja Kabaka. Be bantu aba. Ebisigadde ebirala biri byafiira wanga gonna maanyi gammwe nga bulina kuba buyinza abo. Katonda wange. Njagala okutegeeza Mengo n'abatuddeyo ke kaseera akatuufu okugyamu okwenyiiza n'okutondowala n'okussaawo ebigambo bitajjansa. Mu myaka 29 gye tuyingiramu gino Ssaabasajja Kabaka kimukakatako kyakkalwe ye kennyini yeekube mu birowoozo byatunuulire Obuganda budda butya. Yenna agenda okumusikira talina kyagenda kusikira okuggyako ebyoya by'enswa. Tewali. Byoya byanswa nkiddamu andaba Obuganda tebuliiwo. Tebuliiwo. Bwe tuba tusobola okutuuka ku nsobi eyo Kabaka Lukenge wo yafa oba omusambo gwa Lukenge tokyagulina nga n'amaanyi ng'ennono yekkuba yeekunoonya ne tuka kweyo embeera nti Kabaka yayingidde amasiro. Buyinza kyobwo kubanga n'abaliyo abagirinya bennyini abannannyini kika ekyo ekyabengo obuyinza obubalonda tobulina era nga bw'otalina buyinza mu nsobi gye baakutomeza ggwe okubagoba. Abagirinya giba myoyo gye gibalonda. Obugirinya kitegeeza busezi obw'emisana. Abannannyini kujjamu Kabaka Ssaabasajja Kabaka era ebibaweebwa ebyabo weebiri. Babawa ente enjeru 2 n'enzirugavu 2, babawa embuzi 10 n'enkoko 2 emyufu n'enjeru. Naye ng'ekibaweesa ente enjeru ezo ziriibwa muli olw'ensonga nti tebalya bantu. Okulaga nti ekitambo ekituuko si ky'abantu kirya mmere kubanga be bannannyini kulabira mirambo gy'abo abagenzi ba Ssaabasajja Kabaka. Era be bannannyini kussaayo Kabaka ali mu kuziika kw'emikolo egisembayo. Be bannannyini kuzimba kasoli ako bwe bugirinya kye butegeeza. Naye obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka n'engalo ye teguba mugirinya kubanga era tamwinaako buyinza bumulonda. Kubanga tolinza kwerondera bagenda kukuzika nga Kabaka. Bannannyini emikolo egyo ebika byabigabana si ggwe obigabayo. Ne bukeera enkya n'otunuulira embeera nga bwe tuli Ssaabasajja Kabaka emyaka 29 gino. Onewobanga omuntu yajja mu kifo nga tamanyi kyakukola emyaka egyo aba amaze okuyiga biki ebiteekeddwa oteekebwa mu nkola. Experience. Ngera bw'okitegeera munda mu ggwe nti ye ggwe Kabaka era ye ggwe Ssaabasajja. Oba nfuna bulungi? Bw'oba teweegaanangako ku ekyo olunaku lwonna n'okkeera enkya obutalowooza kugamba nti nveeko na bino bw'oteekeddwa okubirowoozako n'Obuganda butebugenda okuyimirirawo nga nabo bwe bukuyimiriddewo ne kubeerako awo. Abalangira bwe bali bayitirivu abasobola okubikka akabugo ne kakwata tekyategeeza nti ye okujja kwe Obuganda bwali buweddewo. Kubanga ennonda ya Kabaka teba mu nnonda gwe wajjiramu wabula baagamba nti embeera nga bweri omulangira omukulu gyali gwe tuba tutunula okuva mu Ssekabaka Muteesa. Amakulu nti kiteekeddwa okukola kyeki kwe kuzimba unification y'Abaganda mu bika bya 56 nga bwe biri. Olwali tusatuluka busatulukuzi bayivu be batutawaanya ne tuuka kweyo leva abayivu nga be batutawaanya
muyize byonna temuli mu kutegeera buvo bwammwe. Nasoma okuba amateeka nti nga manyi nekitegeeza nti ennono gitegedde. Ndi musawe ennono wagitegeera ddi? Ebyennono bya nnono mubitegeere kusinza mu buwangwa bwammwe yantegeera. Bungereza tekinologi emuyina, Japan bu tekinologi emuyina, Spain tekinologi emuyina, n'ebifo ebirala byonna naye baakuma obuwangwa bwabwe bafugira mu nkola ya Bwakabaka. Bungereza ni akyasinza ogikwasa ennono yaayo. Abo balemera fate ababisi tukoppa bya Bungereza olulumi obulimi noga nti bwe nayiga oluzungu kyategeeza nti nebyange mbisuule. Nti Bungereza bwabavuze emmotoka ni tekinologi nga bwe mulaba basula obuwangwa bwabwe tebabusuulanga. Naffe tukwate ebyaffe tubiteeke mu maaso. Obuyinza bubwo nga bw'otudde mu kifo ekyo ng'obujja mu bateka b'osobe bakwazikako obafugireko ku kiwo ekyo. Ke kaseera akatuufu Ssaabasajja Kabaka okutandinga Buganda eddeyo ku mbeera yayo entuufu. Bwe kiri. So si kukolaga dibenga lye ne bakutuusa ku eyo level. Obuganda bugwanidde okusitukiramu okutunuulira kye kitawanya Ssaabasajja Kabaka. Kye kimutawaanya. Kye kitawanya Ssaabasajja Kabaka. Njagala okutegeeza bannabuganda nti mu lubereberye lwaffe olw'okutambula mu Bwakabaka bw'e Buganda bannanyi kutegeera lubereberye n'okubikkulwa kwalwo okuva mu Kabaka oba kita Katonda ettonda n'okutunuulira embeera mwe twagabanira obuyinza bwaffe mu bika byaffe. Obuyinza obwo bwagabanyizibwa oluvannyuma ne bukwasibwa Ssekabaka Kintu. Ompola bulungi? Yes, kubanga olubereberye terutandikira ku ye wabula obuyinza bw'okugabanya ekyo ekyagabana mu lubereberye kyagabanyizibwa kono Ssekabaka Kintu. Amateeka agawe bwagatambulira mu nnono gaali ku ssozi nnono kugayawangira naga nti okuva n'olwaliro ku misozi no kwentudde gano ge mateeka agenda otwala ennono Ssekabaka Kintu. Byonna ttekeddwa bigoberera mu ngoberera y'emu n'obuyinza obutoola ku ekyo nga simanyi ga Ssaabasajja Kabaka yali badde ategeeza ye naye obuyinza yabukwasa bataka ba busolya. Ebyo byonna Kiwalabe male bye yatadde mu mawulire bifu bwefufululu. Era nja kusaba Obuganda mu mukakajje wano tutuule naye nze muwabye nga mukyalimisa nattuku atubuuli bye yayogedde abijja mu kapasite kini wabyawandiikibwa. Ebyaffe bitambulira myoyo n'okuba nti tubikutte ebbanga lyonna nga tewaliwo we twabiwandiika. Male tebasituka busitusi n'ova eri mu kisaati kyo gye musaayira engundi eyo ebitooke nojja n'oŋŋamba nti olw'okuba wakutte ku kyucu mu kalubo nojja otandika okwogera byoyogera ebyekyana ekito. Olina kwogera amabavu gakutte mu ngalaagala bwako naye ekikwatagana n'ebyafaayo by'Obwakabaka bw'e Buganda bwe muba temubitegeera muddeeyo munuune ku vvu. Njagala oveeyo Buganda obunnyonnyole bwe wannyonnyodde wabijjawa. Kabaka alina obuyinza bukyusa ennono. Kiwalabe male olimu amagezi kweri. Olimu amagezi gwe. Kabaka alina obuyinza bukyusa ennono. Olinako wakiwandikirawo wakisibuka mu lubereberye lw'Obwakabaka bw'e Buganda n'okubeerawo kwabwo n'emitendera 7 egigabana obuyinza mu bika byonna. Ondage Kabaka waalina obuyinza obukyusa ennono. Nga n'obuwangwa bwennyini Ssaabasajja Kabaka bwamukisibwako mwaka 1907 endagaano eyakolebwa mujjako obuyinza obwo. Era kyava ku jjajjaawe Ssekabaka Daudi Chwa kuba mujeemu. Ne bassaawo olukiiko lunanyini kukyusa buwangwa. Olukiiko olutulako Mama Namasole abazaala Ssaabasajja Kabaka aliko, kutulako omumbejja omukulu mu maka ga Ssaabasajja Kabaka nga wetina Ssanga lya Mbogo bw'aba ye mukulu aweebwa ekitiibwa ky'obwanna Nassolo. Olukiiko lwo Ssaabasajja Kabaka batannazaala mumbejja mukulu mu baana be aba alina okuba nga muganda we oba gwe tumulangira amudda ku mugongo akiika mu lukiiko olwo olwakuba nti Namasolo olw'omumbejja oli. Olukiiko lubeerako luyita Ssaabalangira w'Obwakabaka bw'e Buganda akutte ekitiibwa ky'amafumu n'engabo olw'okukirera ekimukwasibwa n'okukwasibwa kwa Segulire ennume abaatuddeko olwaleero. Mu lukiiko olwo Katikkiro abamu nga ex officio. Ekimuteesamu nga ex officio aleme kutomeragana amateeka ga Bwakabaka n'ebyo byateeseddwa naye mu kiiko litateesa tawaayo kintu. Awuliriza buwuliriza. Newe ennaku zino ye. Mu lukiiko lwennyini Ssaabasajja Kabaka Ssebuufu bwange otuulamu nga wateekawo etteeka eriga nti tukyusa mu kika kino eky'enkebo kakiwulika bubi. Olukiiko lwe lulina okuba n'omulimu ogwo. Si kugwo wekka. Si gwo wekka. Naye nno nga baakuwa ekyo mu kukyusa kw'obuwangwa kubanga ate obuwangwa tebulina nnyo mizizo. Onfulira bulungi? Naye ate ennono ya mizizo kubanga evaamu obulombolombo obusinga obungi. Bukeera butya enkya Kiwalabe male mu ntegeerayo
otunyonyole nti Kabaka alina obuyinza obukyuse ennono ne bwe buwangwa olukiiko baalussa mu 1997 mu ndagaano ya First Agreement eyaweerezebwa wano okujja okuteesa nga bateesa debate ku Ssekabaka Daudi Chwa olw'obujembu yali asaddewo era abataka bamubuuza nti weegasse n'abazungu be baakuwa ekiwuku otudde tugenda kujjako ekiwo ekyo tukiwe Kabaka omulala omulangira omulala ojja sigalawo nga mulangira omukalu atalinawo bwakabaka kwe kukyusa kw'obuwulizo okwo era mu bukiiko lwennyini mwe mwava ebintu ebyo ebyogerebwako baki abateeka otutuula mu kusawo kw'obwakabaka bw'e Buganda abataka b'obusolya ng'ebika 5 bwe tubiri be bagattibwa ku bantu bali b'emmenya 5 ne balyoka bakyusa ku buwangwa bwaffe naye etali nnono kubanga n'abataka b'obusolya tebalina buyinza bukyusa nnono ennono mu bwakabaka bw'e Buganda ekyusizibwa abantu aba bantu babiri bokka babiri ne Kabaka tabaayo oyo gwe bayita Lukenge gwe musambo omukulu ogumutulako kubanga naye teyeerondera Lukenge we namba 2 gwe bayita Kateebe gwe bamutikkira naye ng'ow'emisambo atwala empisa yaffe ey'emyoyo abannannyini kutuula kwakusaba myoyo giri gye nnannyini kubaga lubereberye era bakubwa ndooto tebaba mu bya bulogo kubanga Buganda si ndogo emyoyo gyayo tegiba mirogo era tegisalirwa musaayi abo bennannyini kuba nti basaba okubaako kw'okukyusa kw'olubereberye tukyusaamu ki tulongoosa ki era emala okufuluma naga nti obaka bwasse ensonga muteekeddwa tutambulira yeeno so sita kabaka nti nasazeewo bwe nti kikolebwe ne kikolebwa bwe kityo bw'otunula kyewalabe mali oba mwasibuka wammwe mwasibuka wa ne mutandika okuwa ebintu by'okugereesa obugereesa Obuganda mufudde bwakuzannyirako Ssaabasajja Kabaka mutadde mu ngatto zammwe ateekeddwa kuba mu mmwe ne bukeera enkya mu myaka gyammwe mu bukulu bwammwe ebbanga limuweereza mu menge emyaka 29 mukyali baboofu ba mitwe bwe mutyo ne mukulembera Ssaabasajja Kabaka yeeteekereko ssemufuuye kennyini mmwe kennyini mukulembera mumwagaza ki era nange neewuunyiza kubiraba era sinna bigambo byonna bye ntadde mu katambi kano biteekwa kuteekako ssole oba kwenenya wabula bannannyini bikolwa bye mwakoze n'okuwabya kwa Ssaabasajja Kabaka kibakakatako mmwe okujja okwenenyeza Obuganda kubanga kya nnaku nnyo okutumya Obuganda mu myaka 28 nga tewakiga kyonna kyakisesetuse Peter Charles Mayiga mukola ky'emmengo nkiddamu ebigambo byonna bye ntaddewo tewaliwo neeki ekyetagisa kasori temuli wabula abatudde Mmengo mugwana okwetondera Obuganda n'Obwakabaka abataka ab'obusolya sima gye mwawungira gye babassa oba babawonga mu biki sitegeera embeera etuuka weetyanga gye muli ne mugamba nti ddala pillars 5 zifudde Obwakabaka bwe buli ne bukeera enkyanga kibayita olulimi lufudde obuwangwa bufudde obulombolombo bufudde ennono efudde n'oŋŋamba nti Ssaabasajja Kabaka gyali n'olulimi nga terukyaliwo Buganda eririddawa ng'ate tuddemu abataka ab'obusolya Obwakabaka buliriddawa nga butuddemu abataka ab'obusolya kubanga mugatta layini 2 mmwe mutwala ebika mwe tugwate ffe abakopi ate mu bika byaffe omwo mmwe bannannyini buyinza ate obuteeka ku Ssaabasajja Kabaka yenna mu kiwu Obwakabaka buba bwabaki nga mulina amaanyi agajjako Kabaka nga mulamu mulina n'amaanyi agamuteekako kakati Obwakabaka bugenze mu ngenda gye bugenderedde mu ebyo muli eyo mwebase mufuluuta mugaŋŋalame nga era bwe muli abataka ab'obusolya era tujja kusaba producer buclips obwo obusobole kubuteekerayo nga bukugamba mukulu byayogeddeko buclips obuddeyoko babulabe zirabye omutanda ng'alinnya eddaala nga kwegamba saabitegedde naye oba byebyo byetuyizeemu oba gobi oyizeemu ki nkugambye ekintu ekiriwo olwaleero nemu ebyo bikoleddwa mu Mmengo Obuganda tebuliwo n'Obwakabaka tebuliiwo teriyo busika bwa Bwakabaka teriyo busika bwa Buganda kujja kujja sigaza amannya nga bw'olaba Abayisirayiri bwe bali ku nsonga eyo nja gikomyawo weewaawo tuyanze ge honorable omukama akutuula omukisa okutangaza mwezi ensonga tukitegedde nnono ebyetagisa n'ebiteetagisa nze bulijjo mba mmanyi nti no bali bantu babiri abakyusa ebika naye bwe bibanga gyegyo emisambo
ato byakasolya oba byani kulinnyayo waggulu eyo naye tubitegedde olunaku olwaleero nosonga produce tujja kusaba clips obo baddizeeko abantu abatabula basobwetegeeza obulungi akume atakumi na mpeera omukama abatukumira ate mbagaliza amefuga amalungi agawakaka wa Buganda ennaku z'omwezi nga 8 ogw'ekkumi 2021 yoga wakaka wa Buganda awamu n'eggwanga lya Uganda. Wish you happy independence. Mubere bulungi mwera. Bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awokutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino chano z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya